Ono gubayita Iryn Namubiru ndoza abasinga mubadde mulinze enteekateeka z'ekivulu kati nno ekivulu kye enteekateeka zaawedde era bannaffe aba Swangs Avenue ekivulu kino bwe bakirimu ebbanga libadde ddene nnyo ng'endongo alinga eyagiwummulamu naye nga mwali mu sisitimu mpolampola asuulayo akayimba ke asuulayo obupya kati mu mbeera eyo Iryn Namubiru nga 26 omwaka guno gwennyini nga tutuuseeyo ku Serena we kigenda okubeera VIP treatment wegenda okubeera ekivulu kigenda okubeera ku mitwalo 15. Iryn Namubiru y'omu ku bakyala boyinza okugamba nti ayina ekitone kitasangikasangika mu bakyala kubanga omuyimbi omukyala ono akuba sitayiro zonna nendoza ne kadongo kamu asobola omukuba kubanga ono Iryn amaloboozi gonna asobola okugakuba era endongo yagiina wajidde mu kaseera kennyini ng'abantu bamisinga endongo ye bamwetaaga okuba ate nga bawuliriza ku ndongo ye n'okumulabako live ng'ayimba olw'eddoboozi ly'essufu omukyalo ono era endongo tukakasa nti ajja gikuba abangi nnyo abaana basobodde okuba ate nga wa inspiration okuyingira endongo Iryn Namubiru gwenyiza okutandikirako bw'olaba Iryn Namubiru ne Iryn Namubiru kati Iryn Namubiru ono gwe yasobola okuba ate nga be bamu ku basobola okuba ate Iryn Namubiru irabira kwa Iryn okutandika endongo ba Angela Kaule, Shasha Brighton, Julie Mutesa Sira, Irene Ntale abayimbi bangi nnyo basobodde okuba ate nga bamwegomba omukyalo ono gwe Iryn Namubiru era endongo yagitandika way back abajjukira emyaka gya 8 omukyalo ono abasinga mwasinga muwulira nga yegasse ne Juliana naye nga mu kutandika kw'endongo ye omukyalo ono Iryn Namubiru ne Juliana basomera Namasagali College batandikira okuba ate nga bakwatagana gye basomera eyo mu kutandika ne mu 1995 Iryn ono yegattala ne Ragadi ne bakola ekibiina kye bayita The Homies mwalimu ne Mmese Bontwe 95 ne bafulumya oluyimba bamusakata nga mwali Iryn waliwo oluyimba mukyala tokaaba album bwe yali bwetyo weyaviira awo n'asobola okuba ndowooza ku album eyo yateekako oluyimba baluyita Learn to Say Goodbye lwatambulira ddala ne stage ye gyasooka okulinnyako 1995 mu September we yatandikira awo omukyalo ono gwe bayita Iryn Namubiru agenda mu kivulu kati mu 1999 we yegatta ku Julian ne bakola ekibiina kye bayita IG 2000 netigomya banna Uganda abagiwulira awo ne bafulumiza albamu yaabwe yasooka yaliko ennyimba zaalinga 7 ennyimba ze baakuba obudde obwo Julian ne Iryn waliwo oluyimba bayita Not Good Enough waliwo mwana Wait n'endala nyingi nnyo ze basobola okuba ate nga bakuba olwo akayimba kubakuba bakayita Wait bakakubako remix ne Steve Jean n'endala nyingi nnyo kati nga bakubye albamu eyo ng'efulumye siyinza kumanya ki Iryn kyamufulumya awo ebigambo ne bitandika nti baawukanye Iryn kye yakola kwe kugenda ebufalansa eyo n'atandikawo era gurupu waliwo gurupu gye yatandika bagiyita Afro Soul Group n'afulumyawo album tetambula bulungi nnyo naye nga mwali mu sisitimu 26 wakomerawo n'endongo ey'amaanyi akayimba ke bakayita nkuweeki we yatandikira okuba ate nga akomawo 2011 za Words aziwangudde n'asobola okuba ate nga abitambuza Iryn Namubiru kati mu nteekateeka eyo agenda kubeera mu konsati y'omwezi ogw'omusanvu nga 26 ku Serena wagenda okuba ate nga akikubira ddala mu byafaayo bw'oba oyogedde ku Iryn bangi bajjukira nnyo emboozi Iryn ebamukwatira e Japan Tokyo oba yayina enjaga kuba Iryn ono mu mboozi ye yayina ekivulu kyalina okugendako e Japan eyo era bamukwatira ku airport bwe bamukwatira ku airport basanga mu nsawo ye nga mulimu ebiragalagala ebyali biteebereza okuba nga njaga kati nno kigamba nti waliwo yali yagimutikka era mu mboozi waliwo promota bamuyita oba nga Kim omukulu oyo yasobola okuba ate nga atikka Iryn enjaga eyo agimutwalire kuba ddiiru eno yali ezze nga yasooka okugibeeramu yali DJ Mike baali bagimuwadde ddiiru n'agigaana ne Hildaman n'agigaana bambi Iryn akatego ne kamukwata ne mukama mulungi yasobola okuba ate nga asimattuka olw'ensonga bwe bamutwalira mu kooti yasobola okuba ate nga ekola okunoonyereza ne balaga nti Iryn yali talina kakwate era bamusanga nga tabimanyiiko wadde mu mbeera eyo era ennaku z'omwezi nga 24 ogwokutaano 2013 ne basobola okuba ate nga bamuggyayo okuva mu police mu nkomyo e Tokyo Japan gye yali kati mukyalo oyo Iryn agenda okubeera mu concert ye
wagenda okuba ate nga bitambuza. Iryn ono yayogedde ku nsonga ye nga bwalaba ekintu ekigenda okuba ate nga kitambula ne bannaffe aba Swangs Avenue nga basobodde okuba ate nga bateekateeka enteekateeka eno ey'ekivulu kyabwe we kigenda okuba nga kitambula. Iryn ono ategeezezza bw'ati ku nteekateeka y'ekivulu. Concert eriyo nga 26 mwaka guno mu Serena Hotel, Victoria Hall. Gate zijja kugulayo essaawa 12, gyasasula emitwalo 15. Abanaagula tiketi mu bwangu. Tiketi ezo osobola ozigula kati okutandika kati ku ssaawa eno olwaleero. Bwe banaayitawo ezo zibayita early birds oba abanaagula amangu bajja zigula ku ssente nga babakenderezaako. Naalwawoko zijja genda mu 2 oba ne ku mulyango. Erinnya ly'ekivulu sigenda lyatola kati. Iryn oyo bwagenda okuba ate nga kitambuza agamba nti eno nga yali yagiwummulamu katini ng'ayina by'amaliriza. Waako oba mulina oba simulina mba mmanyi naye omuntu akoowa simanyi bwe nnyinza kinnyonnyola muntu atali muyimbi. Webbanga lyonna limundabidde oyimba ofulumya kino okolenda okola buli wamu okola buli otuuka n'okoowa. Ekizibu kya wano lwaki tetuwummula emirundi egisinga nti ojja kwesanga nga abayimbi abasinga akola ekintu eki kuyimba. Oba toyimbye oba tojja kulya. Kati ne bakoowa naye nga tasobola kukola ki kulekerako ka okubanga bw'otoyimba tofuna ssente kuba gwe mulimu gwokka gw'oba otunuulidde. Ate n'okola shows 3 mu kiro kimu n'enkya ne luli ne bikooyo oyinza obutakoowa na just show yekka naye neebigenderamu buno buvuyo bino bikiyona ebintu ebirala ebigenderamu byonna bikutuuka ku mutwe n'okowa. Iryn agenda okubeera mu nteekateeka agamba nti yakomyewo kuba ndongo nnungi era bamwagala mu mulinde. Simanyi nedda si kye kisembayo mu mwaka guno naye ng'ebivulo ebirala nja kuyimba era nja kuba mbabuulira sisobola kati bagamba bya mwaka gujja. Si competitive nyimba buyimbi no competitive music. Nzize kuyimba sinoonya kasente kubanga emyaka gyonna gye mbaddewo singa mbaddeko ennoonya nga nnoonya bunoonyi kasente nandibadde nafa nga sina kyendya. Music is part of me, so uvaayoko of course sente mweziri naye singa kyekyo kye naliko nenga kati omanyi kanzibuke nkole singa era owandiisa nze eno neeri si kunoonya kasente, si just kunoonya kasente. Kitegedde bw'ayogeddeko bw'abadde ayogerako ne bannamawulire bw'asobodde okuba ate nga ategeeza ku nsonga za Juliana. Bamubuuzizzaako wano nti Juliana anaayimba agambye bw'ati ekisookera ddala saatandika naye natandika dda kati gwe oyinza okuba tobimanyi boddayo n'okolako research osobola okugenda n'okikeberako n'olaba ddiwe natandika dda nze okuyimba dda nnyo nga tetunaba kuba mu showbiz oba abantu tumanyi oba wadde n'okuyimba mu bubandi yaso natandika dda kati enzigi nzigulire buli muntu tewaliiko nti gudi tajja oba musuubira sina gwe nsuubira ate sina gwe sisuubira. Omuntu yenna asobola okujja era tuyita abantu bonna. Sirina tiketi za bwereereza engaba nti mpoolya jje sizirina ngera nange bwe mba ngenda ku show y'abantu sisaba nti tiketi oba ninde bampite ngenda nengula tiketi nendaba show gye njagala okulaba. So everybody can be there, everybody will be there or buli omu ayagala okujja kujja. Sina gwe nsuubira sina gwe sisuubira kuba simanyi kikiri mu nsawo z'abantu, simanyi budde ki bwe balina. Aya basi bannamawulire bamulemeddeko kumugamba bamuggyemu ku Juliana anaayemba wano akyusizzaamu ne ku ddoboozi. Ebintu nga by'obuuza sina budde bwa bintu ng'ebyatoyagala funa bintu ogenda oteeke oba kugundi. Honestly sina budde bwobanga ebyo byagala okumbuza nze sina budde bwa scandals bebyo byemwagala okumbuza byakyana kito. I've been around for a long time so nkwegayiridde noonyayo birala ezo scandals ziri nizoyagala kugambye sina tiketi gye ngaba mpita bantu buli omu ajje simanyi budde bwabwe ki bwe balina ne bwe batalina. So gambye tulina tickets zitutunda ajja okujja jagula ali ticket ate sinze mukolo omuddukanya nze ngenda kuyimba so sirina ebyo mbu nja kuyita no ayagala okunsupport ayagala okundaba ajja kujja andabe. So kati obaani anajja obaani atajja nze omulimu gwange kubayita nti gets wezi nzikule munjagadde nnyo abalina obudde mujje ate mujje mangu bantandika ssaawa 2 okuyimba naye sisobola kuga nti ono anaabayo oba musuubira okubaayo oba siibeeyo sisobola kuwa mawulire gonoonya. Aya basi
ye Iryn ng'ayogera ku nsonga z'ekivulu kye 26 ag'omusanvu agenda okuba ate ng'agitambuza ku Serena bw'agenda okuba ate ng'agikuba.